leero ndi mwennyamivu ndi munaku wavale ndi mweraliikirivu ekineraliikiriza kye ge mawulire getuwulira agava mu parliament abawulira nga Arthur Abanyiza bw'ayogera ku bintu nga bino ebiri political mugende bambi nze nzadde abaana mu Uganda nandyagadde bakulire mu Uganda nange nandyagadde nkadiire mu Uganda ensi yange mu Uganda ereme kuntama mwawulidde ku amendment ya UPDF Act gye baleese parliament gye ennongootsere gye bateeka mu UPDF Act era bw'ogezaako n'olaba suggested changes mu UPDF Act olabira ddala nga teziina buzibu mulimu ebintu ebirungi bye baleese bagambye civilian gwe batryingidde mu military court asobola okwapiringa mu civilian court ekyo si kibi n'ebirala bingi oversight ebyo ebintu birungi byonna ebiri mu amendment eyo naye waliwo akawaayiro akabi kensuubira nti mmwe temwakategedde ensonga lwaki temukoogirako oli agenda kujja agambye after va ku ebyo ebintu sigala ku mmotoka ngenda byogera mu ango ya mmotoka ya mmotoka kati gwawulira agenda okutandika okwo Arthur va ku politics nga tonnavano politics nze nzadde abaana e Kampala ate njagala basigale ate olw'okuba nnyina eddoboozi nti gwe alaba video eno osobola okugiraba ngenda kwogera bw'onoomaliza video eno ng'olaba kyenjogera kimakinga sense kubira MPO omulimu gwo gwa mukubira tosobola birayo mu parliament nesobola omukubira omugambe waayi kino kye kirowoozo kyange omugambe amendment bagirwanyise ereme kuyita of course eyinza okuyita kuba sente zaayitinganye dda but eyo tuveeyo ekintu ekimu kye tulina okutegeera nti UPDF Act amendment tebagikolera b'amagye bagikolera gwe nange amendment bagikolera gwe nange baagala basobole okutwala mu kooti y'amagye bakusibe gwe Zubairi gwe Mikairi tebaagala kusiba b'amagye so let's just understand buli owairo bonna saagala bulaba njagala ntunira akawairo kamu akakkiriza civilian nganze okuwozesebwa mu kooti y'amagye kyemulina okumanya nti abasajja abali mu magye bali very disciplined discipline majje kwe following order boba following order bwe bamugamba genda okuboya amukuba that's discipline bwe bamugamba yimirira awo kumala sawa bidi ayimida that's discipline in the army tebalina kirala kye babagaza ate babikola kati banoonyanze naawe abatamanyi kuwuliza order nga babagamba toyitaawo oyitawo olw'okuba olowooza gw'oli mutuuze wa Uganda oyina eddembe gwe baliko baagala gwe bagamba nti galubindi za Google ezo zibaleese zirikodinga kati tuziweze nti ogenda sigala ng'obeera nazo mu bumenyi bw'amateeka era baagala nga bwe bakukwata bakutwale mu military court bakutrying oyina military you people kati tugezeeko okitegedde nti amendment ezo tezitagetinze b'amagye zitagetinze gwe nange kati katugende mu mmotoka amendment ezo affectinga kya gwe ayagala emmotoka gwe nange ekisooka wali okulubudde ku mmotoka y'amagye oba emmotoka y'amagye yali ekkulubuddeko ow'amagye n'avaayo olumu nakkuba emiggo tubirabye nakkuba empi n'avuga n'agenda because etteeka terimukkiriza genda maaso naawe tolina ky'oyinza mukola wabula ye alina ky'ayinza okukola ate n'otabaako ky'omukola wabula kyasobola okukola awo akikkola essaawa eno we bakoma wali ogobedde ku konvoyi y'amagye mbalaba wano mwewaana muzigoberera tewali tteeka libakkiriza kusiba era kye bayinza okukola kukuba miggo wasika essenario kukuba ssasi kati bajja kukuba ssasi bajja kusiba bajja kutwala mu kooti y'amagye ezo traffic offenses zonna ze tubadde tulaba nti ow'amagye yaleese obutya akacyankano bagwolesa akacyankano kuw'amagye ne mubimalira oba n'akutwala ku poliisi nabagamba bakuteeka essaawa 24 kati waddembe okuteekako kyonna ky'ayagala obadde obstructing emmotoka y'amagye egenda ku mirimu mitongole waddembe sigamba nti bagenda bikola naye ngezaako okulaga implication eziyinza okubaawo otegeera nti ogoberedde konvoyi basobola okuyimirira ne bakussaamu ne bakutwala mu kooti y'amagye gw'atali w'amagye ogoberedde otya konvoyi y'amagye I want us to understand this from an angle yaffe abavuga emmotoka abayina emmotoka abaagala emmotoka ontegeredde nti ebintu ebimu badde biggweeraawo okitegedde I'm worried
kakati eyo tuveyo kukubo mujja kusobola okwegendereza nge moka amajibu ogiraba obeera wala omuntu w'amajibu omulaba omubeera wala ontegeera nti negwe ky'obumanya nti kyekyo nga bulaba abapoliisi basobola okukolako emikolo ku kkubo wa traffic ne bali kati olw'okuba etteeka libakkiriza okutwala mu kkooti yaabwe basobola ontegeera they can try you and under which circumstances nze nkubulira ekimu ekisooka mu mateeka nti gali vague amateeka ago bagawandika nga olulimi teruli kiriya kitegeeza omuntu asobola interpretinga mu ngeri gy'ayagala olulimi lwokka oluli vague gw'ojja kujja ngambe nga bakwata batya anti olulimi luli vague mwe mwennyini lwo yakuwandikira endagaano gw'ejjuka ogulire ettaka nga naye togitegeera tuveeyo eyo abasuubuzi b'emmoroka ab'ewakiseka abasuubuzi b'esipeya w'ewakiseka abasuubula emmoroka kigenda ba affectinga batya abaana b'ewakiseka muleeta buulubba muleeta tinto no bwe mututira mu mmoroka muleeta obutaalo bw'obumasaamasa okimanyi nti busobola okuba obw'amagye obadde okimanyi ne bagamba ebyo bintu magye galina okubanga gabiina ge galina okubitunda buulubba kukuba Kampala okozesaako yaki oba ne bagamba b'amagye na tourist vehicles zirina okuba ne buulubba kuba zo zigenda mu nsiko obadde okimanyi gaadi kisobola disrupting akatale I am telling you ekyo mberenga mukimanyi kubanga bwemala okukola act ne ministry esobola okugenda n'ekola obuteeka bwayo nga bwe ministry of works begenze ekola obuteeka bwayo butali wali ne ministry of defense esobola okugenda UPDF esobola okugenda n'ekola y'obuntu bwa negaka kino ky'amagye ne wesa nti gwasuubula ebintu bya milioni 5 naye nga tosobola kubitunda because bya amagye ebeefuusi kintu ky'amagye nti omuntu bamukwata nakyo bamutwala mu military code kati mwababiguledde obirina ku mmoroka okimanyi abasuubuzi mulabye baba affecting abasuubula emmoroka mwabantu abamuleta emmoroka nga zirina long range radios radio calls ezo nti bw'ogendeyo mu nsiko zikuyambako okunoonya obuyambi okucommunicatinga ne banno naye kati basobola okubayo ne bagamba kati ebyo by'amagye radio calls zijja disrupting embeera buli badde tebalina ngeri gye bakigaana ontegeera naye oli baali badde bakikola naye kati balina amaanyi mangi nti basobola okukwata naye ne bagamba obadde ocommunicatinga naani kati awo emmotoka ezo bakyasobola okutuuka ne babagaano zimporti nga ng'olumu wazireeta dde ne zikutuulirira ne zikusala tugende kufa abavuga emmoroka gwavuga emmoroka oteeka tinti mu mmotoka mumanyi okuwanika emmoroka ziri zirandi kuruza n'ogiwanikira ddala waggulu oti ng'eringa egenda mu lutalo muteekako zibbuulubba ne muteekako obutaala omasa oyo abapiki mulina obutaala bagenda ani yabagaa nti siviliyani abeera n'obutaala obutemereza butyo mugenda ne mukwata emmoroka zammwe ne muziteekako obutanda waggulu ne muteekako ebintu ebyagala okukangakanga abantu okimanyi nti mulina etteeka bwe bagamba fire arms kiri vague teryamanyi kiki ekitegeeza bo bali be bamanyi kyekitegeeza kitegeeza basobola okukwatiramu kakati omanye etteeka buli baterina kukwata totegeera nti yali kitegeeza ekyo paka nga bakutte muto wange era yavuga loole n'avuga ente ye teyamanya nti nzibe kuba bali bakwano be yali amanyi nti biri mu makubo matuufu ng'avuga ng'agwa ku road block nga bamugamba ente n'ebiwandiiko biriwa nga bayite balina biwandiiko tugende wali ku poliisi ng'akyamayo kuba ye yalina emmoroka ye gya protectinga aba akyama ati bano bava mu mmoroka balinga abeetula nga babulawo nga bankubira ngamba twalifunye looya n'atuyamba kunkubira ku looya mukwano gwange nga ngamba agwo omusango myaka 7 kyokka si ye yabbye ente naye kati gwe balina yali ye suspect nga bagamba ate byabalooya bireke babbeeyi katufune wano w'amagye wafe atuyambe ab'amagye bali discipline tagenda bintu bya kigwagwa balina discipline ate w'amagye yabayamba tumaliza tulina okufuna looya nga biwanvuye ng'omwana agenze ekitali amazeeyo emyezi 3 finally yavaayo naye eri etteeka singa kyali tekikutte mwana w'oli teyali tegedde nti biwanvuwa genda osome amendment proposals ezo zisome ozitegeere bw'omala okuzitegeera n'otegeera implications olina okulowooza eritomu abatamanyi kulowooza wano muveewo bw'oba olina okumanya okulowooza eritomu gwenga gwayagala emmoroka n'ebirala nabyo mugendeeyo njagadde kitwala mu ango ya mmoroka because abagwagwa bajja kujja wano baasami tegeera ne mu angles endala nti wawe bayinza okukwatira okutwala ettaka lyo okutwala ebintu byo okunyigiriza bw'omala okubira MP omugambe etteeka nze ngenda kukubira mu waddanku nnyingi MP wange